batimbye lutalo ninga ebiseere bamwita kapaapala bamukazako eng'ombe eyakapaapala ng'oluyimba lwetowalulirako olwedde nziwa nali nalwa ninga lwakuba naye ng'omuntu ogamba lwakuba ng'oli mu kyalo n'omanya nti mukyali wange nabeerako naye oluyimba lwe luno temulina ssimu kwekubirako ate nga essimu tuzijjawo twali yala kati oluyimba lwe lukuba naye nga bakyali wange ono gwe nalina limba lwakuba naye nga kati nze nasooka nakulowooza baalubba nga ndaba muntu mulala ayimba kati nga ndaba vidiyo weefuluma nenga kyali wange nembagamba oyo kyali wange kukyalotandika okwenyumya oyo mumanyi oyo mbadde nayo nebagwana twala eri oyo muganda wange yawulimba biki so kati ndi omuntu nga yafuuka akasente kazze takyali mu mbeera eri neŋŋamba muganda wange kino naŋŋamba mwana kakati nkukimye tugende ekijja kikole ki konze ontwala okakasa nti ye kati sho tukola shangamba yimba eri ku kyalo awo ku kyalo nemuga nyimbe konze kale anti we nasumulula bwenti okuyimba okitegeera kati ntugamba no ebi nangamba omanyi tukole bwe tuti jebbi engeri gyayina emmotoka ipasa mateso olutwala abantu bangi tugiteekamu amafuta atambuzeki ku bantu abamu bagende jebbi yagamba sagala kamanyiro yagamba nedde emmotoka yange tesoma sagala kamanyiro nze sitwala bantu kati jebbi we yagaana awavu obuki obuzibu kati ye kati kibanga nti yalaba boosi we mukamwa kakati nze nga wendi kakati jebbi nze nali muvumyeko nze simanyi saaliyo kubanga jebbi saamuvumako jebbi saayombako naye kubanga jebbi nze ngenda okujja ng'olwedde ye waali era ne mu kujja kwe najjamu ye yennyini nagenda okujja ye yennyini be baalinga bakama bantu nga nze ndi wakumeka wakusatu omaze ebbanga ki nga toyogera na Lutalo saagala gamba nti maze ebbanga anti tuba ne proof kakati waliwo omuntu asobola okubeera eyo n'agamba nti bano bakoze kino baliwe bati niwe bati naye nze oli muganda wange okitegeera omuntu yenna asobya onaani Daudi Lutalo kankulaga emesegi n'obutandaga jasinze njagala kulano ku date yino nkulaga yiye eyiye Saturday tujja gisoma it was a Saturday okitegedde webali kuba natengo kyekumiddeko ku mukutu gwaffe gwa SRK Media UG subscribe nze naffe okola kyamaanyi nnyo ate gwe agenzeeyo no commentinga no sharinga n'omuntu omulala asobola okuba nga tumanya emboozi eziba mu tulubanga zino nobeera kyamaanyi nnyo ddala embeera yonna abalina obuzibu obutali bumu tubasaasirako nnyo ate nammwe abalina ebirungi bye mutuuseeko naddala mu mwezi guno omupya gwe twakatandika nga gwina ekirungi ky'otuuseeko ate obeera w'amaanyi nnyo ddala Ssaalongo Ranks Kalyango wendi nnyo okubeera nga nkutuusaako nnaku olwaleero ndi ne Anatorius tumanyi erinnya Justin limu anti kati era liri Anatorius alinwanyisa ze nenkutuukako emikono nga bamukubye omwana oyo yali nyombesa ze nesaakala obulago nga bamuvumye omwana ono aleni omulungi wange okuva lwe nakufuna beibe sijula guno mugejjo si mmere wabula mukwano gwo gwe gungeza abasinga bakumanyidde kayimba ako ka alinwanyisa kemuli ne David yes twakakola ne David Lutalo wakola collab emu yokka ne David Lutalo nene ndala zijja mukyalina n'endala tukyalina n'endala tufumba kati eno Anatorius
kubanga wetwogera ku Anatolius ng'abantu abasinga akayimba tukoledde bakamanyi mungi nnyo alinwanyisa ate abasinga no bakayita ka lutalo yekka kubanga amaloboozi gagenda ne ga sinking ngoyinza okulowooza lutalo yekka yayimba. Anatolius, music ono omutandikirawa? Music nze okutandika music nali njagala nnyo Paulo Kafeero. Kati Paulo Kafeero ajja mu kyalo wa ekyalo bakiyita Buleebi ewaffe Mukono Kyaggwe ya ozaalibwa Mukono? Esebu banzala Mukono era gye tukuzza Esebu Kyaggwe gye banziza. Kakati wajja nali nsoma naye nga nkyali yanga kati nge gye nali mwagala ennyo Kafeero kati we nalaba yajja bukyali buno obwana watuva kusomera awo ne mulaba ne mulumba nga muzeeyi ntwala waki nakukubira ng'engatto zo eddagala n'atunuulira bw'ati ne mugamba ndi muyimbi nagamba lwaki tomaliriza kusoma. Mugenzi Kafeero yayogera mala P7 nja kukukima kubanga awo nali mu P4 kakati Kafeero we yafa yafa takukimye yafa tankimye kati we yafa nga tankimye nenzija mu kibuga nentoloka nenva mu kyalo olumaliza P7 omaliza awo namala P7 nenzija mu kibuga nga noonya Kafeero we yali akola ki wali akolera we yali abeera waliwo awokole udwawe katwawo waliwo ofiisi ye wali ofiisi ye kati ebiseera ebyo nga sekandi yatekinze over yali kulabako kati nembeerabeerawo naye nga womanyi nti tewaawo omuntu gwe nali nzirako yafa kati nga ndaba nenzirayo mu kyalo kati wenzirayo mu kyalo waliwo kyali wange nali nsoma naye olwo nnyingidde siniya wanu kyali wange ajja tata we yali asoma amawulire agabukedde ago agamba nga asomamu ng'agamba waayi nalabya amawulire Mozart Studio yagala baki abayimbi Moze ekyali wali ku wabba kuli awo nga ku bitaala kati nemugamba nenamba kweziri kakali kye nakola netukopako enamba ezo nenonye netufuna ebibiri netugenda kukola box oba tetwalina simu bino ebyokuteekangamu ebinusu ng'owaayo wali ne bakunyiggiramu ennamba mbadde manyi biri ebyalinga ebyokuteekamu ebinusu nga bakuseetingira n'okuba kati netukuba essimu nemugamba nze Anatolius nveno neeno njagala kujja kuyimba nagamba jangu bwoti ne bwoti ebbakuli ku bitaala konze kati neŋŋamba nkoze ntya nga sente sizirina zikuleeta e Kampala zikujja Mukono okuleeta e Kampala ondeeta e Kampala mu kyalo tuli mu kyalo eri akati neŋŋamba kati walingawo amaato ebinaalo bimanyi kati ebinaalo ebyo nga bijja ne bigobawo eggaba kati nga mu binaalo awo ntambulira bwereere olinnya ne bakuleeta mpaka ggaba bwereere kati ekyo ekinaala kyenninnye salinyanga muntu gwe simanyi obanga sirinya muntu atamanyi famire yange kati nga wentuuka mugamba sirina ssente naye ngenda bwenti ne bwenti ng'agamba ogenda wa nti ngenda wano wano kati n'akwatayo omutwalo n'agukuwa kati ntambula jjuka ekibuga nali sikimanyi bulungi kati ntuuka awo wali sawa ya Queen awo ntambula bwenti jjukira ndowooza abantu balaba nti wa mu kyalo abasajja nga bankwata nga baŋŋamba tukukutaido sawa mekezo tuli mu sawa nga 12 ez'olweggulo ez'ekawungeezi bakwata aida obudde obwo bantwala awo olaba nga ogenda oyingira olaba oluguddo weeri olabawo naye nga tonagituuka ku lufu ova mu kibuga kati wansi awo walingawo police station awo ne bannyingiza ne baŋŋamba tuwe ssente kyokka nina omutwalo gwe bampadde gutya gumu kati nali ntambula olwo omutwalo ani agukuwa ow'ekinaala oyo kyali wange bamuyitanga Fredi gy'akyaliyo egyali ali Kalangala musajja wange kakati bannyingiza awo endoola obudde singirangako mu kkomera nenkuba omulanga anti nakaaba okuva lwe banteeka mu kkomera mpaka lwe banzijjayo enkeera wasula nayo nasulayo
ngolo omutwalo gwo kyagulina omutwalo gwanina jukira twali tusala empale kati tusalanga muno bwoti nosonsekamu omutwalo nali ngusonsesa omu nenge kyenanjukira mukomero nga muli ebiku nga bingi ebiku byatuluma naye nakaaba pana lisisibwangako kakati wenvaayo olwovaayo otya bakuta buti batuka ne bagamba wagenda kati okunta omukyala eyalinga osi yantunulira kuba nalina mu uniform natunulira bwati naga kanakaana ani yakakutte kanakaana akatula kibaka nga ndi kayanga naye nga ndi mukujjukuju kati naŋŋamba obeerawa konze mbeera Kyaggwe Kyaggwe wakafeero konze wazze otya anti nabadde nzija nga ŋŋenda kuyimba mukyalo sirina sente ze school fee olwo ntandise okuyiiyayiiya ogatta emboozi kakati omukyalo oyo aŋŋamba longoosa wano mukomera yerawo nkwata olweyonjera bwemala okwera aŋŋamba oyagala kulya ki kyeyambuuza jukira mu kyalo tuba tetulya nkoko tuba tetulya nnyama tetulya muceere ne mugamba njagala enkoko n'ennyama njagala omuceere byebintu byenakola ki byewasaba nambuza enkoko n'ennyama byonna obyagala mulundi gumu era babimpa byombi nendya ku nnyama nendya ku nkoko omusirikale yagula osse omukyala kati wemaliriza okulya akwata emitwalo nga sigikwatanga nako emeka age 5 aŋŋamba kiyaŋŋamba siddamu kulabawa Kampala ddayo mu kyalo ate juka nali nti omusirikale ate nga wazze kuyimba neŋŋamba nampa emitwalo egi naŋŋamba nkuwadde ddayo wa mukyalo mwaka kyogwo ojjukira yalinga 2011 emitwalo 5 sije emitwalo 2 ejakati yali mingi kali nga nina omutwalo gwe guli gwe bampadde n'ogattako emitwalo 5 nenfuna emitwalo kati nempeza emitwalo 6 oli mugagga kacyo naye we natambula kati wali takisi okuva wali kusawa yakwina okuzaayo eggaba siringisi bimeka 5 kati oyo omusirikale yamperekera mpaka wali weninyira takisi ogendeeka ngenda alabe nti ninnye neninya nentuuka eggaba natuuka eggaba nenga ddala nsere mukyalo nengamba wayi ikuba yangamba wenaddamu okulaba e Kampala ngenda kukukwata nkusibe kati ekyo kyandimu nyinza okudda e Kampala ne bansiba nenzirayo mu kyalo kati natuuka nenumba muzeeyi mugamba nze njala agenda likodinga nyimba zange olowooza wandiika nyimba zange nzirina mu bitabu njala agenda likodinga nyimba zange oyagala sente mmeka njagala emitwalo 10 nangamba sizikola ki sizirina naye nga nina ziri kati olwo meguddeko jukira meguddeko siringiseebi ebyakutuusa eggaba wali noddamu n'olinnya bwereere awo nga olutuuka bwereere kasantu k'eggaba wajjako 5 n'osigazaako emitwalo 5,900 nentuuka ewaka kati nembeera naye kiri tekyama olwadda bwedi nenziramu nenkubira muzaati nemugamba nze nze omwana yagamba bwenti ne bwenti naye nzija ojja ddi nti nzija enkya kolo nalinnya takisi eyita eri mukono kali luli nayite noggaba kati wali newambuzaabuza nenga kantambule ne bankwata nemugamba hawe ntuuka mu paka nkola ntya nti funa boda ekuletewa ewa Bakuli nengamba kali olwo kyali wange oyo n'atunda embuzi nampa emitwalo egi aliwa yenna oli yakuwa ekyo wekinaala eyandeeteraga n'amawulire yakwagaliza ogenda oyimbe oba wabayokyangamu by then mukyalaawo bamanyi mutaani wa gundi ayimba nga era nnyimba naye ng'ate nga obwange si buli coding kati nga mayiminga kuba akafeero kati awo neninya nentukali ku paaka neninya boda nenteka ebbakuli yandika ebbakuli netubeerawo ne David netugira netutenkanya David Lutalo awo
ku Mozart wosinganya David yali recordinga dda kapapala yali recordinga dda album ye nga kapapala mwali nga bwali nenga tanabakola tanamu promoting tuberawo kati David naye addayo wa mukyalo kati wano wamberera wazibu wabba kulya kubanga David yabeerangamu n'ekyokulya yampanga yaluddewo kati ye nga ate awo bamumanyi nnyo kati nze najjira ku ye mbeera naye okitegeera kati bw'otuuka ewa Bakuli Mozart yali akuyise yali azze ogenze kusasula oyimbe awo nali sina ssente era namutuuka ne mugamba sina $5 Lwataano nenjagala kulikodinga nangamba ojja kusulanga awo ne banno mu studio ne Lutalo ng'asula mu studio naye yasulangawo ngulumu ebika ki ebimanyi byakwetetenkanya akati nga David ate awo bamumanyi nnyo Bakuli kati nanze mwe ntambulira yasobola okuyiya ekyokulya nawe n'oliirako awo kati bwe yagenda mu kyalo nange nenzira mu kyalo kati mba ndi mu kyalo kati olwo nga ffe twawumulanga twavubanga kati nalina mukula gwe nali nvuba naye kati ng'agamba batimbye Lutalo naye nga ebiseera ebyo bamwita Kapapaala bamwakazaako eŋŋombe ey'Akapapaala ng'oluluyimba tewaluwulirako olwedde nze nali nalwa naye nga lwakuba naye ng'omuntu ogamba lwakuba ng'oli mu kyalo n'omanya nti mukyali wange nabeerako naye oluyimba lwe luno temulina ssimu kwekubirako ate nga essimu tuzijjawa twali yala kati oluyimba lwe lukuba naye nga bakyali wange ono gwe nalina limba lwakuba naye nga kati nze nasooka nakulowooza baalubba nga ndaba muntu mulala ayimba kati we ndaba vidiyo weefuluma nenga kyali wange nembagamba oyo kyali wange kukyalo otandika okwenyumya oyo mumanyi oyo mbadde nayo nebagwana twala eri oyo muganda wange yawulimba biki so kati atimba show ewaffe ku kyalo era yagamba bano abatimba nina omwana gwenjagala wa mukyalo eyo mutindo era bwe batimba nali ndi awo nali nvudde mu kunnyanja nga bagamba aliwo omuntu azze ng'akunoonya ali mu mmotoka bweti ne bweti nti nange kyenakola nenesetinga awo nemunoonya nanga kati ndimutuna nga yafuuka akasente kazze takyali mu mbeera eri neŋŋamba muganda wange kino naŋŋamba mwana kakati nkukime tugende ekijja kikole ki konze ontwala okakasa nti ye kati sho tukola shangamba yimba eri ku kyalo awo ku kyalo ne mga nyimbe konze kale anti we nasumulula bwenti okuyimba n'abayimbi abaaliwo beyazze nabo babikula bali baka stage ne babikula psyche ne bagamba mukola isa psyche babikula psyche bajjala bani ayimba ani oyo ekyalo nga kikutte omuliro kiti ate oli ku kyalo bakubye enduulu nangamba genda nengweza naziretera mu olwoyimba nyimba ki olakayimba kange kenali leka beekolere ssente kirungi babe nezaabwe embeera ya luno ekalulye abakyala baalina opakasa abakyala mwambalenga ku mini awula ebiwoomera abalya okitegedde olwo mujja muli kubanduwulidde mweruva kati nkuba nzija David agamba leeta engoye tugende mugamba siina nnyo ngoye wano mwendi naweddeyo era naze nesetinze nafuna akaveera ke ka black ngatuteeka ngoye mu motoka gojje Kampala n'akaveera ka black zinajja n'aka MTN kati aka black akayera aka MTN nga mwe muli ebyange ati nzija David andeeta e Kampala kati we yandeeta e Kampala sadda mabega olwo akuleeta oddayo mu studio gye wasulanga ate kati olwo David afuuse Doni David alina ewuwe alina wasula kati ate nga nze osobola okungamba nti atenzereyo mu studio naawe akusitula akutwala ewuwe okitegedde tutandika obeera ffenna tubeera ffenna naye nga nze nga nkola ebintu ebyenjawulo ngaki
kati olaba kati ng'omuntu nga tunaba wano naye wano wolaba wano oyina omuntu gwogamba nti oyo wankiza alina wankiza alina byakola so kati nze nakolanga ebintu ebirala bingi naye nga bibye naye nga si bibye bwabalanga byaffe ffenna kubanga ye oyabalanga waggulu nze nga nfuna kati nze kyova olaba ti nabanga nkola music nakolanga music nga nkola music wange naye nga nina osooka ate owa David okukola ki okuyitawo kubanga gwe twali tulyako ffenna kati David tutandika okukola tukola tugenda nga buli kintu kipya kati awo The Hairs weeri oba tennatandika erinnya lyaliwo eriri The Hairs erinnya lyaliwo mu kutambula awo mwatambulanga The Hairs oba nga David Lutalo because waliwo omuntu okubeera nga alina ekibiina naye nga mu process eyo nga bakyatambuza David Lutalo ng'omuntu ekibiina kyaliwo kati nze wenajjira ekibiina kyaliwo Hairs yaliwo eri naye nga wonoogamba nti weeri naye nga ate David yali asinga ekibiina amaanyi kuba n'abayimbi abalala temumanyikiddwa kati nga ye David omuntu yenna atimba nga atimba David Lutalo so tatimba The Hairs kati tugenda nga tukyongeramu obwongo twongeramu ki ekitandika okutambula kyembadde genda okubuuza waliwo emboozi gye nalabako ng'abantu buli omu yeebuuza erinnya The Hairs weriva bw'ojja David Lutalo akuggyeyo mu kyalo nina amanya gengenda okusongerako wagasangawo nga Jebbi Byekwaso wamusangawo Byekwaso omusangawo ate manager Roger Kijambu omumanyi manager Roger mumanyi wamusangawo Uncle Roger yali waali kati kitegeeza emboozi gye nawe manyi manager gatta alinnya The Hairs weriva Jebbi Byekwaso agamba erinnya eyalireeta Kijambu agamba David yali ajja namugamba akatabo ako kalaba ekyakasolo kyako nti kawakayima naga njagala kutuma kibiina The Hairs kakati ensonga ya Jebbi kati kyenjagala nkuzeeko kati nye mabega ekibiina kubanga luli ekibiina ekyo kyali mawanga magatte abayimbi nga bangi kakati ng'omuntu onoobeera nekyaliwo kati by then Jebbi yali ali wano yali gwakubiri wa David nga ali wano ku lusegere naye ng'ekibiina si kyekitambula tutambuza Lutalo yes kubanga Lutalo posta yabanga posta yaliko David Lutalo yaliko Sekyewa Charles yes weno mukulu wange kinkoze bulungi nti oli mukulu we yaliko Sekyewa yaliko Ambassador Sally yaliko Tina Atine kwaliko Molin Nantume kwaliko Bernard Munyigwa kambe nawe kwaliko Bafana nga tanaba kukuba n'abalala naye buli muntu yalina abantu be nga wenkumenyedde bonna nga bwe baali Ambassador Sally yalinanga ne Baby Rich Baby Rich teyaliimu naye nga Ambassador Sally bano benkumenyedde nga bonna nga bakumenyedde ng'ogyeko Jebbi Byekwaso kuba yate ne ku posta teyaliiko Jebbi Byekwaso then abasigadde Ambassador yali abaleese Molina kuba yali mukwano gwa Molin Nantume yes abone yali abaleese Sekyewa mukwano gwe bonna yali abaleese kati nga David abantu baalina byali alina Jebbi nze ne Bafana be baali aki era ekibiina ekyo gundi etugiyira obayita embikko mbikko wano ng'odda Jinja nti Ambassador ate yagenda oba yagenda mu booking Ambassador Sally oba najjayo sente nga tesere byali awo naye era Ambassador awo yagambira buli muntu gwe naleeta tugende asigala ne David asigale nani ne David kajjukira ate David
yali amaze oyimanga yeyi akomyewo e Kampala tife nga ffe tuli mu safari already ffe nga tusulayo kati ffe okimanyi waliwo omwami omulala bamuyita Sserwanja Robert yali ayimba nnyo kadongo kamu Sserwanja Robert omwami olwatambula naye kubanga baatusula mu mabira Costa gundi ambassador Sali baatugamba aba David Mufulume kati nze navaamu ambassador Sali ya South Africa ennaku zino era mukwano gwange era nze navaamu naye ambassador teyaliimu ye ambassador Sali naye yali tali mu Costa ate mulina ntume abona tebaalimu abona tebaalimu bali bamaze okudda e Kampala kati bano abalala kati ffe muli jimu zammwe kati ffe kubanga ffe twate tunaba kufuuka baamaanyi kati nga ffe tulina okuva nti kati tukoze wano kati nga David alina okujja naye nga teffe balina tusanga tugenda okukola kati bwe kito bwe kyali kati bagamba JB byekwaso olwo JB yali azze ne David batambula kati gwosigadde ne Bafana ne Bafana yali akomye Kampala nze nasigala n'oyo Sserwanja oyo muvamu babiri ne Sserwanja babamu babiri musigala embikko mu mabiira tutuuse mu mabiira twali mu mabiira bagamba muve buli muntu ali muno wa David muve muki motoka tugivaamu naye nga tetulina wadde ebibiri bwe mbuza mwatuuka mutya e Kampala kati nze nakakasa era nze waliwo ebintu bye nali mpakanye naye omuntu amanya nti kati ssaawa yakufa atambula twatambula okuva mu mabiira mpaka Kampala Sserwanja oyo nampa amagezi kuba yali musajja mukulu nangamba tulinye takisi kati we tutuuse Mukono tugambe driver tugambe tuviiramu awo tudduke ebikikumi ne mugamba bagenda tukuba batutte era twatambula era waliwo omukyalo oyo kuba bintu bizibi omukyalo oyo twamusanga yali awata muwogo ne tumubulira naye nga talina wadde 10 naye ng'otambudde weyongedde no maaso ng'ogenda tuuka ng'ogenda yingira Lugazi n'atuwa muwogo n'atuwa ne kalita 3 k'amazzi mutambula omwe akutte muwogo omulala akutte kalita 10 k'amazzi muwogo yamutuwanga muwaate nga tugenda tumegeenya lituluma naye otutuuka e Kampala kubanga olwo nali mbeera nani David kati ye David nga tugenda otuuka e Kampala ng'ate yali mu ntegeke kutusanga okukola agenda kujja ate gye mubadde mugenda okukola kati agenda okulaba nga ntuuse nga nze nangubye nambuza obadde kibuzibu ki timuna nti e Costa bakomyewo era baatusuula ne batugamba aba David bakole ki naye tuvuddemu bameka babiri nze ne gundi nti wate we bakoze nti kale nensooka naaba nantwala netulya emmere nenzidwa mu motoka tandika okukola kyokutamba ne muddayo gye mwali mugenda okukola tetwakola kolo temwakola kati olwo shows ze mwali ezaali ziri bali yali trip mwazisazaamu ezo zaafa trip yafa kati ne tutandika bupya kati olwo mutandika daheyazi tutandika daheyazi bupya nankolojo oyo kijambo munoonya kijambo essimu yo ndaku zino njikubako teriiko nenkunoonya kati ankolojo oyo tutandika tutambula tugira tugattagatta ekibiina kitandika okukola ki bali bonna tubajja ku posta yaffe kati olwo muteekako olutalo yewaamaanyi kati kwaliko olutalo kwaliko Angel Sekandi olwani aleeta sekandi engeri gye tunali namulabako wali ate nga ne David yali agala nnyo kafeero kati nze ambuuza tukoze tutya mugamba tute Sekandi okitegedde bagenda yakubako shezi nga tali ku posta Sekandi nga tali ku posta naye ng'agwawo buki ne tukola kati so ne tutandika obulamu obwo mutandika okuvuga Daheyazi tutandika Daheyazi naye je bisaagala alimba abantu nti ate yakola ki erinnya David erinnya yali alimba okitegedde ng'omuntu onogamba nti mpandisa oluyimba lwange luno n'erinnya lyange naaba nfuuse star ekibiina kyange ngenda kituma gundi kiroto yali akirina Heyazi etambula ojja otya okufuuka namba 2 wa lutalo gyewo JB JB saamugyawo bujja
waliwo kye tuyita nze nkiyita akamanyiro. Essaawa zino wenzija wooli gwe mukama wange kati obanga gwe mukama wange ntuuka mwoli nenelaba nti nange ndowooza ndi boss kinange nsobola okwogera. Kakati JB saamujaabu jabula JB problem yali bweti. JB yali aguze emmotoka gye bayita Ipsam. Kubanze saalina mmotoka nga nze ntambula na muganda wange mmotoka. Kati ate oli omanye bijja bwe bityo kati gwofunye entambula oli afunye entambula kitegeeza ebigenda mu maaso biba bitono by'amanyi beesiŋŋana ku show kuyimba. Kati twali tuli mu safari yali Masaka eyo. Kati emmotoka etambuza abayimbi bano abalala abasooka Costa yalina taxi kuba twatusobola pangisa taxi Costa musobola kupangisa Costa nga mupangisa taxi. Kati efa nenge weyafiira nga tuva wano kati nga wogamba nti efiiridde wano nenga tugenda yimbira Seguku. Kati ne twebuuza abantu tugenda basomba abantu abano bagenda tuukayo batya okitegeera. Kati netugamba no ebi nangamba omanyi tukole bwe tuti JB engeri gyayina emmotoka Ipsam ate esobola otwala abantu bangi tugiteekamu amafuta atambuzeki ku bantu abamu bagende. JB yagamba saagala kamanyiro yagamba nedde emmotoka yange tesoma saagala kamanyiro nze sitwala bantu. Kati JB we yagaana awavu obuki obuzibu. Kati ye kati kibanga nti yalaba boosi we muki mukamwa. Kakati nze nga wendi okitegedde. Kati nangamba kati nze nali njiyayiya mangu nemugamba nedda kati nenda baawo abantu waliwo ku kyalo ng'omuntu ono gye namugamba gye baliko ssebo tuba twagala emmotoka tutwaleko wali olwo ne bagamba bandagidde waliwo alina taxi ku kyalo era nitutetenkanya abantu bagenda ne bakola. Kati JB ate tugenda okutuuka ng'aliwo tugenda kukolera yatuuze dda ng'emmotoka weeri naye nga yatuuse dda alina mulogi yeebase. Kati ffe netugamba tutambuze kati JB yawe yabwavu obuzibu n'atandika okukola ki tandika okuva ku line kumulamu ku lusegerero omukulu era n'agenda. Kati we yagenda kati ate nga ffe tubaddewo okitegeera nga ffe tubaddewo no taking over okubeera namba 2 kubanga nakini kikoleredde tekyava buviye ne bampa kiwe. Anatolias ebintu ebimu ngenda kukubuuza kuba byenkubuuza abantu ebintu byayogerwa okyegera wadde wayisewo akabanga katonotono naye byayogerwa kigambibwa gwe omu kubaaviirako JB okuvaayo okuva mu da Airs. Kakati ekyo kyosoose kyembadde njawo kutandika nakyo nkinyonnyole. Kakati JB nze nali muvumyeko nze simanyi saaliyo kubanga JB saamuvumako JB saayombako naye kubanga JB nze ngenda okujja ng'olredde ye waali era ne mu kujja kwe najjamu ye yennyini nagenda okujja ye yennyini be baalinga bakama bantu nga nze ndi wakumeka wakusatu. Kakati mba ngira nti ave mu da Airs. Kati ekyo kyenjagala abantu bakole ki so saagala muntu abeere yafu kumanyi twafuna obuzibu buno essaawa zino buli muntu asobola okwogera kyakola ki kyayagala. So luli twajjanga ne tujja ku TV nga mwogera ekigambo kimu kale essaawa zino naali ekapicholwa akwata akasimu ke n'avuma omuntu okitegedde. So kati saala muntu ateekawo kibooziboozi nze JB simugobangako mu da Airs kyekisooka. Ekyokubiri ye buli muntu aba n'ebizibu bye ng'omuntu kyombo era kyova olaba naawe okunfuna
ozze ndowooza ogamba omusajja ono mufunye ntya automatically simala gakola ki galabika nze mba mu bintu byange neŋŋamba nti endongo yange ndagikola bwenti ngenda kukola bwenti nesagala ate muntu kuva yayogere ekintu ng'ate alimba automatically. Yes. Kaakati ekyokubiri Jebbi bw'ava mu gurupu n'agenda ogula embuzi mugyokya mwabya olumbe lwa Jebbi nga mulamu obukakafu abulina bigambo bya Jebbi anti Jebbi kati ekiri kyembadde nkulaga nti webagula omuntu nti twagula embuzi nani noba kati awo kyesimanyi oba ne David Lutalo oba nani ne mwagula embuzi kati awo sijja kunoonyereza ani gwe mwagula naye ne nawe walimu mubagula embuzi anti kakati sigenda kwogera ku muntu ataliwo wano wabula ngenda kulumiriza gwe eyalimu mwabo abagula embuzi anti kakati mwagula embuzi ne mugyokya omucomo noba ne mufumba nako ne mwabya olumbe lw'omuntu omulamu anti kakati kibabwe kiti muganda wange Jebbi wagamba nti twagula embuzi ye nga kyalowoozezza ebiseera ebisinga omuntu akuwadde information yagikuwadde atya okitegedde kati ffe twalinanga sisitimu yaffe nga Jebbi akyaliwo Jebbi yali waali yes kati ate ffe waliwo bye twakola nga Jebbi tabikola one ffe twasambanga omupiira Jebbi nga si musambi wa mupiira kati ffe ezo talenti twabanga nazo nti nze ne David nga tugenda tusamba ki omupiira kati tugamba nti okusika bakiliyanti baffe bano bakasitoma tukole tutya tubafuula emikwano gyaffe nti we tugamba tugenda wa titugenda Luweero Dahiya zegenda samba omupiira ne ttiimu ye Luweero kati ng'omuntu agamba Lutalo anaasamba kati ne tusooka tusamba omuki omupiira mpozi agambe nti we twakubanga ttiimu mukama waffe yatugambanga nti bannaye leero tugenda kulyayo ku mbuzi tuwangudde omuki kati tuwangula omupiira ne bakasitoma nga beeyongera mu kikaali eyo yali nga publicity yaffe kati Jebbi ekyo kyenjagala asooka yamuwa information yagimuwa atya muyinza okuba nga mwamala okukuba omupiira ne wagamba ffe bwogenda kati njagala emboozi no nga wenjikunyumiza olifuna obudde n'ofuna David naye alikola ki olifuna kijambo naye aligikola ki lwaki nti Dahiyas kyali twakiteeka kugamba nti focus yakyo nti eri kukuyimba kokka twakigaziya kubanga olwedde nze nsamba omupiira David asamba omupiira kati nga tugatta n'abaana abalala abaali basamba omupiira naye nga bakibiina okitegedde kati nga tugenda tusamba era netunyumirwa nawe kabuwa twagusamba era netuwangula era bwe twabakuba kubanga bali bagamba bwe tubakuba batuwa embuzi bwe babakuba ffe tubawa kati ffe ne tubakuba ne batuwa embuzi kati bwezo zayogerako ye akola ki neffe tetugulangako mbuzi tumwabiza olumbe lwaki tumwabiza omulamu bamwabiza olumbe nti mu bigambo bya muntu era agamba abalumiriza gwe gisegera kati kulumiriza mulala gwe okubeera omulogo nakinku anti n'ekirala kiikino omuntu yenna wajjanga nagamba nti oli mulogo ye nagamba nti oli mulogo gwe yaba omulogo namba emu kubanga lwaki gwotegedde otya nti ndi mulogo balina okuba nange nina wempiseeko kibanga okugera okukera ku makya n'ogamba nti gundi omusezi niguwa mulabye otya gwobadde tosera nange nyiza okuba nga ntambula kiro ate buli muntu alina riziki ye ekinjagala abantu bategeere osobola okuyimira ku magulu abiri gundi mulogo naye gwatali mulogo omanyi otya nti mulogo yes kale kyali kwesaalako Media we bali kubanga otwekumiddeko tulina Notorious ono muyimbi yaliko manager mu group ya The Airs twagala okujjaawo nali vice wali vice tuwali manager nali vice
kati ani yali manager wa Lutalo by then ani nga mutandika da airs kuba otugambye awo mukutandika awo nga mukivudde mu okubanga batambuza Lutalo ng'omuntu mutaddewo da airs ani yasobola okubeerawo yali kijambo ani yaddako awo kijambo okuvaawo kati awo ne ffe bennyini ne twekolamu omulimu abantu babiri gwe nani nze ne David ne mutandika okumanaging ne twekolera ebintu byaffe ne twemanaginga kati okitegedde nti waliko manager wa Lutalo anti sijaga nali vice kiri ekyange kisigala nti ndi vice sisigala nti ndi manager lwaki mukusooka wabeerako vice nenga mulina ne manager yes kijambu loojaali kakati kijambu avaawo okitegeera baatugamba kijambu yabalekawa kijambu agende mu cream twali mu safari si bituufu kijambu bwe yava mu daheyas teyagenda mu cream yagenda abalekawa anti kati ffe yatuleka twali mutuwaye Masaka naye twagendanga ne tudda kati twali bakuli awo ku Muzaati era netwogerako naye ng'omuntu ne kaakati omuntu yenna kivulaba nawe osooka kwekona n'olyoka obuuka ogamba obuuka naye nga weekoonye kakati omuntu yenna yatuleka yes naye nga tekimuggyako kuba nti yali manager oba nfuna kati weyagenda ne tusigala bameka babiri tugamba kati olimba laffe no tukole bwe tuti nga tugatta obwongo bwaffe ne tutambula kati mpaka ate twafuna manager kye yaddako awo manager yaddako yali Derek ali US kati gundi MP w'Esoloti Derek sokoleke Derek ye MP yoyo ani ali US Ivan ali Canada mujja mufuna Derek Derek ye managing akera Melbata oba Derek mula yoyo ye managing ako Melbata yoyo kakati mufuna Derek Derek bagamba era ekyamujjawo yali ggwe nkokola nga zisusse ogambe nali nkola ate Derek abikola ate mbw atwala nnyimba za mukulu zokka ezizo tazitwala kali nze kankuleko ekintu kimu nze muntu aliriyo mu bintu ebyo byonna kubanga lwaki nkugamba bwe ntyo Derek yali mukwano gwange nnyo nga tandaba nakujja nti ajja wano kumanaginga gw'omuleeta omuntu eyatudiringira Derek kyokka Derek yali atwala abantu ebweru nga kampani ye olaba wali ku kyebusaabalawo waggulu we yali kati nga ngendayo kati omuntu yamudiringa ngamba omusajja alina akasente mbale ngamba kyo kijja kusoboka era tutandika okukola kati nga mukwano gwange oba ontegeera kakati ye nga ye buli omuntu yenna waba aveewo omuntu yamanye ebimukoze eki ebimugjeewo so kati abantu oli najjayunga ekiboozi ekyo okimanyi wookera ku makya nga naawe boosi waakwagala nnyo wano waliwo asobola oyunga ekiboozi agamba musajja oyo bannaye oba kati bo balowooza teri mukisa guva eri Katonda bo balowooza buli mukisa guva muki mu nsaasi naye kati nze olw'okuba twali tulina ebintu bingi byetuyiseemu nani ne David kati nga tomala gajja gujja ogambe nti ate kino tulina sooka kutula tukoze tutya kubanga naawe ajja ojja mu kintu kyojjamu naye ng'okisanzeewo okisanze kitambula oba onfuna yes kati bwe bityo okuva Derek bw'avaako ne muleeta manager kyawo twaleeta Ivan naye envaayo bagamba teyali nnungi wali okyali ne Lutalo by then nali kubanga nze okuvayo kwange saagamba nti nayomba na David just nali nina ebintu nange byengatta waliwo diiru ezaye yali ezze nga y'amaanyi ne tubako bye twakanyamukko nangamba tewali buzibu naye ngo ate Ivan nze namulekawo naye ndoza namulekawo Ivan wamulekawo ebangamba ndoza yalinga walinga omwezi gumu naye nakola ki kati ekyo basaagala nnyo kyogerako kaakati
waliwo ebadde bigenda mu maaso mu mawulire ennaku zino saidi ya Lutale eyo ebyaviiramu Nassa omumanyi Nassa mumanyi Rasta mumanyi boyi wange Nassa wamulabako mu the Airs Nassa sigenda gamba nti yali mu the Airs ekisooka yali DJ ekyo ekisooka kati wabanga DJ nga takuga sijja gamba nti yali akuba nyimba za Notorious zokka oba yali akuba nyimba za David zokka oda yali akuba ennyimba ez'abayimbi bonna nga alina abayimbi naye alina bakyaliibe kati naffe ne tujja tumwegattako namwe ne mufuuka bakyaliibe ne tufuuka bakyaliibe kati sijja gamba nti yali mu the Airs omuntu kwabo bonna bonna bamanager benkugambye omuntu yali mu the Airs ye Ankoloja Kijambu yes so ebintu bya Loni ebya Nassa kitegeeza tobimanyi nnyo kubanga waleka ye tanayingira the Airs oba omuleka atandise okukwatagana erutalo nga DJ just anti Nassa mbadde nze saagala nnyo kumwogerako naye ngenda njogera kyemmanyi ku ye ate ne ku muganda wange kyemmanyi kisooka Nassa yali DJ yes kuba yagamba bakwatagana n'erutalo 228 okuba manager anti kyanjawulo okuba manager oba okuba DJ kati awo kyesimanyi naye okukwatagana n'erutalo bagamba bakwatagana 2 olwo aba agenze fuuka manager aba afuuka manager 2 kakali nze njagala kwogera ku 2 kubanga waliwo yampereza ka interview nga alaga nti yalina David 28 biki kakati ekyo kiri bwe kiti Nassa yali DJ kati waba DJ nga wetufulumya oluyimba oba David afulumiza oluyimba nga tugenda waliwo akabaala mwe yali akola nga bagiyita ebisero yali bagiyita geka eri awo bakuli ogimanyi ekyemmanga kati nga mwetuwuliriza sawundi zaffe wonna naye yali DJ waamu kati nga boyi waffe era tutuuka era nga David mutuuka neoluba nti luyimba lwange nemuga njagala genda buza luyimba luno mu sawundi eri tugende ffenna tuwulirize mpulirize nawe owulirize tulabe ensobi ziruwa era nga naye kyakola tugenda naye nga watuuka osigama bwazinga buzizi emikono nakola ki Nassa yali munywi wa kabbiya ke ng'era akanywa era omusajja n'agula byaguze n'akola ki n'anywa kati awo tuvuddewo nadda ku Anizi n'akolabye Anizi eri wano wansi wano walaba ku Lubaga Road wansi wagundi nga ku baasi awo saidi awo kakati Nassa yali nga DJ naye twamuwanga ebivulu era ng'akola kivulu kiki yasasula agambe nti ndifuna bookinga n'olutalo manya njagala tubeere omanyi waliwo ebyo ebibaawo buli muntu yenna alina ebizibu ebibye naye sooka olowoozeemu nti yeesi njogera kino nti ye naye jjukiramu ekyemba kuba bagamba newosuza olumu okola ki obalawo kakati muganda wange oyo Nassa ekyo kyeyalina okukola kiri kimu yeesi waba agamba nti abanja tagenda mu mawulire nati newo ye agamba ekyamuleeta mu mawulire lutalo okuvaayo n'agamba Nassa oyo mubbi n'ebivulu byange akyabibba nakati akwata booking zange n'akola ki n'azitwala sente n'atazireeta anti kaakati omuntu watuuka okwogerera ekyo ayinza okuba alina proof anti ye gye yagambye akomewo mu mawulire because Nassa agamba nti yasooka n'akyogera ogwasooka teyafaayo bwe yakizzeemu ku TVM Nassa kwe kuvaayo n'agamba nze ntaasa image yange kubenga erinnya lyange lizimbidde akabanga kakati agamba nti lutalo vaayo n'obujulizi obulaga nti Nassa ono muntu bwati ne bwati yakuwa sente n'ozikola ki n'ozirya kati tuli wano naffe twegeyamba singa proof eyo David agireeta Nassa agenda kukola atya tuba tugeze mu mbuga z'amateeka anti kakati kyekyo kakati kyenkugambye nti ebintu ebimu otunula nga tonnaba kwogera ne weebuuza kino wenkyogera
kivaamu ki omuntu yenna osobola okwogera ekintu kyoyagala ate abantu bangi nnyo ku social media okwo batunda obulimba kituufu okitegedde bangi oli n'agamba nti ngenda kwogera ekigambo kino nteekeko n'omukono gwe bagutemi nze neetaaga views okitegedde kakati ebyo byonna nasa nze njagala nze ŋŋanze kati ngenda kwogera ŋŋanze nze mbadde vice wa David ebbanga lyonna ebibi David nasa ebibi byalabye ku David ebyo ebibi abireke naye amutwaleko ebiki ebirungi byamufunyeekoko nange ebibi byenalaba ku David obiteeka ebbali David nange ebibi byeyandabako naye yabiteekawa ebbali atwale ebirungi njagala oyimire ku magulu gabiri wali olabeko David ng'atudde mu interview ng'agamba nti Anatolia oyo mubi nnyo wali okirabyeko sigirabangako naye ffenna tetuli perfect kitegedde naye omuntu abeerako tasooka kunoonyereza n'ajja n'ajoteeka ekigambo n'ayogera kino olw'okuba amanyi abantu ye wamanya nti nsobola okwogera alooza abalala tebasobola kukola ki kwogera bulimu asobola okwogera naye omusajja mumukalakase mudde noonaakube ekyo kiba kifu okitegedde bagamba mwatambuzanga ennyimba za lutalo kati yagwa mbu yagwa era management olwokuba zagwawo kakati kyeva walabeko olutalo ng'avaayo kubanga asoma ennamba y'essimu abamu babayitako mu booking. Yes, nakiraba nakiraba kubanga naliwa nali saidize Malaba kati oli nakansindikira nali nashuze ngenzeeko naye okusoma ennamba si kibi naye lwakuba omanyi waliwo kye tugamba nti 10 terikyawa atya ate ensi yonna tegenda kwagala neoli newanaaba gwe nonja nonsiga ebizigo nga ndi mubi era nja kusigala mu ndi mubi kyomulaba tugamba sitani takola kitalokoka kakati kyenkugamba kyekino David okusoma ennamba si kibi naye kati olwokuba nti waliyo kubanga ayinza okuba nga yagisoma nga ayagala kwetangira bana bagamba banassa abaali bakwata emirimu gye nti abagala nedda bannaye namba entuufu gye tulina okukubako yeeno ate n'ekirala David teyavaayo n'agamba nti eno ennamba yange personal ayinza okuba nga yatuweera ya manager kati era yini gye yasoma ngimanyi eya David era ngirina okitegedde kakati we yasoma ennamba yasoma namba ya mirimu so enamba ebookinga David Lutalo yeeyo gye yakola ki so teyawaayo namba ye ti enamba yange gyenkwata layini yange gyenkwata yeeno okitegedde omanyi nga tonnayogera nga tonabafulumya statement esooka olongoose olowooza ogambe asomye mubiri byayogedde okitegedde era yagamba enamba abaagala obookinga David Lutalo abaagala obookinga ani David Lutalo so teyagamba nti enamba yange gyenkwata mu ngalo eya David Lutalo gyakwata yeeno wabula ebookinga ani David Lutalo kati awo talina kikyamu kyeyakola kakati naye olwokuba nti waliyo bali nti ye eva wonna buli omu aba amukwata ensobi kati wantukole bwetuti ebintu omanyi muganda ngolaba indasitry eno si nyangu yo si nyangu ekyo kyenjagala otegeere ate nzewaliwo ekintu kyenneebaza nti wenatanulamuko ku bigere nenvaaka wali David nendyoka mmanya ekiri eno naye oli oba tosobola kukikola kimanya ng'okyaliyo within naye kati mmanyi nti kati nze mmanyi omuntu ayagala David n'atamwagala buli omu mukola ki omumanyi kubanga buli omu mufeesinze ate buli omu mulabyeko naye nga muganda wange ekintu nze kinali era nakimugambako ani David Lutalo asirise teyejjusa automatically asire takola ki teyejjusa oli ajja kuvuma akusensebule bw'ati akuze naye ovuma atakuddamu obunzika gwe musiru kakati bino byonna bye boogera simanyi ono n'avuma simanyi ono n'avuma si we bakola sooka omanyi kubanga nina n'omwami omulala gwe nalabyeko yadde alina interview gy'akola
alina ekintu kyadde ayogera awo alina nakalabyawo yadde ayogera naye nga azze ku social media alina akasimu ke oba kakamera ke akatadde wali ayo naye nga kyayogera ateebereza kiteeberezi naye ate akitadde mu kamera kakali so nga tonaba kati buli muntu yafuuka munnamawulire weebale nnyo kati nga tonagenda mu kamera nga tonaba kugyayo kasimu ko kali kakwata otandika okwogera sooka omale okumanya nti naye kino kiri kitya ojje ng'oyogera ekyo kyokola ki si kuteebereza kati saawa zino ompise kati nkubuulira ebiki ebyaliwo oba ebituufu by'omanyi okitegedde nkugambye si buli omu nti ali perfect kobe gwe kambenzi kabaani buli omu alina ensobi ze naye ate kibi nnyo ze saagala muntu aswaza muntu Nasa ayinza okuba alidde ku David utali murundi gumwe gitali mirundi ebiri gamba mubanja nno kati wabamu yamugulyako n'engoye n'atazisasula naye kaakati tugenda empola kali ng'okera ku makya ogamba David engoye zamubuze gwekigutuula bwoti wansi tokiraba nti kibanga okera ku makya neŋŋamba timusoma muwanguzi engoye zamukoze eki zamubuze olaba kisoboka nti oba olugoye lwakoze loya waliwo ebintu bye tulina okusooka okulowooza nga twogera so nze sizze gamba nti oba ki naye kyendi mugamba David si musajja mubi ekisooka nze kati nze sigenda gamba nti nali nze vayisi we ontegedde omanye abantu abandimu mugongo abalya ku nze bayitirivu kitegeeza kyembadde nzijja nga nkijja ku David bwekiggwaawo nabana abakuli emabega tebakyasobola kukifuna omanyi abantu nyinza okumenya kati nze kankuweko ekintu kimu waliwo abantu ebintu bye batamanyi waliwo omwami bali bamuyita Kiseka yafa omwami yali akuba Kiseka walidhim mumanyi yanywanga nnyo akenge mumanyi bulungi omusajja oyo kati abantu bamukamba bajjukizeeko omusajja oyo Kiseka mujjukiraawo ku studio y'akasodde ekigere ekyo kyavunda ekivunda naye nze njagala ombulira bayimbi bameka ate nga Kiseka yali abakubiddeko ku ndongo bayimbi bameka abagenda ne bagamba katujjanjabe Kiseka katumugulire eddagala baali bameka era omuyimbi yagula eddagala yali lutalo nyanza okuba leeta kyabijjuki okitegedde kati abantu bonna abalinga ewakafeera eyo abamu bajjanga enewa okitegedde kubanga yayambala kiri ekyakafeero mweyajjira okitegedde kakati waliwo omulala ono Misambu yali akuba Besigita nga buli luvannyuma lwa mwezi alina ogenda ofuna eddagala nga David yalikola ki yaligula buli mwezi teyagula nga ddagala lya $200 oba ontegeera alina abaana basoma David yabakola ki yabasasulira school fees kakati ate gw'ojja n'otandika ate omuyenjebula yes buli muntu yenna asobola okuba n'ensobi ze naye ensobi ze omusookemudde ebbali ogambe tibane kino kitya naye lwaki temumpa sente zange ABCD buli omu bamubanja because n'omukuzeewola temwazeewolera mu kamera webali nnyo ate ne bali bakuwa omulimu ogwo tewaliwo kamera oba kitegedde kati Nasa nze musaba bwentyo akendeze bukendeza muki muliro wabala nze kyensaba okutula ku mmeeza kyangu nemukaanya obutategeeragana naye kati ate waliwo byoyogedde oli byatagenda kukkiriza nti byaliwo oba tebyaliwo okitegeera kati ebyo byonna oba obyogedde simanyi engoye simanyi agula engoye simanyi nga zimuweddeko ebyo byali byammwe naffe twalina ebyaffe nammwe nemubimala engeri gye mwabimaliriza oli David muganda wange owulira muganda wange manyi waliwo enjogera egamba nti omuntu ne waba alina ebibi mutwalo atisiti jjukira nga yakalungi kamu ke yali akkoledde kati ate gwe osobola okujjukira nti
mu mbeera yange ey'okutandika olugendo lwange David Lutalo yannona wa mu kyalo kale nze ne ŋŋamba ebirala ne mba sibyogedde ekyo kyokka kyemujjukira kale kanzijjukire ekyo okitegedde. Waliwo Njuba Jamiru omumanyi? Mumanyi. Njuba Jamiru omumanyi? Waliwo akatambi kenalabye akabadde ku TikTok yaawo. Njuba Jamiru agamba David Lutalo yakuwaako ekivulu esaidi ewammwe eyo n'okitunda. Okijjukira? Nekitunda? Wali ye David Lutalo mu kujja okuyimba yali amanyi ekivulu kikyo era kikyo kuba guwategeka naye nga wali wakitunda dda ne kijja ekivulu ne kikola. Kati Lutalo n'atuuka n'agamba omusajja kati bw'amanya nti ekivulu wakitunda bakubuuza wakitunda ssente mmeka nga obusente butono nnyo najja n'agamba omusajja yali akiguze n'amugamba omwana mwongere ssente kyaliwo ekivulu omanyi ngenda kutangazaako ebintu ebimu. Ekivulu ekyo kyali Kisoga. Ekivulu ekyo kyaliwo naye lwakuba nali sinakwata bulungi ku ssente kali ng'omuntu wajja n'aŋŋamba ngeraku obukadde 4 nga ndaba buki bungi kuba nali sizikwatangako kati nga nze nzikiriza kati David nga nze bwe mala okukola ekintu ekyo mugamba nti kino nakikoze eki nakitunze agamba kati omwami oyo yagula ekivulu ekyo wamala okumpa ssente ezo David nzija mugamba nga ne ssente nzirina mu ngalo omusajja ampadde ssente ampadde bwezi nagamba naye ajja kwongera ki tulinde olunaku luli era ssente yazinyongera okitegeera era ssente yazinyongera. Njuba ekyo kyayogedde ekyo kyaliwo sijja gamba nti yawaayiriza. Ekitegeeza ssente omusajja yazikwata n'azikuwa teyaziwa Lutalo kubanga mu njogera ya Njuba Jamiru yadda akkaatiza nti olaba omuntu asobola okukwata ekivulu n'akiwa omwana najja ekivulu nga kyakoze mu kujjayo ssente n'atagamba nti muzimpe because ekivulu kyali kyakoze n'atagamba nti muzimpe wabula n'azikwata bukwasi n'aziwa Natoliasi. Anti kakati David nti omuntu ayagalizanga oyo oba oli mujjawa anti nze kati omanyi nze nali simuyisa mu kamwa nti David nalina erinnya nali muyita linnya ki mukama wange erinnya nali muyita naye erinnya eryo nga saagala kugamba nga ndaba we muyita David Lutalo ndaba mbanga amukola ki amukakkanya naye nga mukama wange David alina gundye bweti wakuwa abakoze eki abakuwadde ate takuwa mulundi gumu naye omuntu David abantu bangi nze ngenda kuwako ekintu kimu Vincent Segawa mumanyi bulungi. Vincent Segawa twalinanga show zabanga omunaku nkulu nga tukuba ekipande David Lutalo Vincent Segawa kati Anatolius ne babeera wano ninga tuyisinganya muki makubo. By the way ekibuuzibwa nakiwulidde kwani adakyogera nti Lutalo asobola okubanga ebipande ebyo ne mutimba tugambe Kisoga ebira ne bigende Masaka ninga tuyisinganya muki makubo era nga Segawa tuba twatimbye nti dayi yazere Masaka Segawa inasooka Masaka gundi ya Segawa weba eri mukono ffe nga tusooka mukono onfunye bulungi kakati lwaki nkuleetera gundi ezo guyinza okwebuuza nti kubanga liwo omuyimbi omu yajja n'aŋŋamba sigenda mwogera yayomba nnyo namba Natolius bino tuyimukola bifu konze lwaki ne mujja ate mutaddeko Segawa ate mukoze bwe muti ne mubuuza gwe obuzibu obufunira wa ekibuuzo kye namubuuza nentambula nengenda manyiza ebigambo byange bitono ntambula nengenda naye nga David tiyakerako n'agamba Segawa nti Segawa ogenda kumpa miliyoni 4 oba ogenda kumpa miliyoni 5 nedda bwase Luganda yimba wano nange nda kuyimba mafuta nga getukoledde era lumu tuba Segawa yali akozaawo ku ziti Kazo waliwo twali Kazo tuli naye nga tuzze yali Christmas tulina ebivule ebirala biyitirivu omusirikale atufukidde ekisibu
ate simeti kati awo naffe ne tumujjanjaba ne tuyitawo ogamba okujjanjaba oba okitegedde ne tugenda Kalweta Dowo yaliwo yali manager wani wa Segawa kakati omuntu bw'atyo g'ovayo n'ogamba nti mubi ane Segawa gyali akimanyi nti omusajja David tasobola kuba perfect emirundi 1000 taliyo ayinamu obisoba naye artist mubeeramu okujjukira naye muntu kati omuntu yenna ffe tuyise mu nnaku enzibu ate twagala kugiddamu kakati ojja n'ogamba nti David yagwa oba oli eyakyogedde aba atanse oteekawo ekibuuzo ekifu omaze ebbanga ki nga toyogera na Lutalo saagala kugamba nti maze ebbanga anti tuba ne proof kakati waliwo omuntu asobola okubeera eyo n'agamba nti bano bakoze kino baliwe bati niwe bati naye nze oli muganda wange okitegeera omuntu yenna asobya onaani Daudi Lutalo kankulaga emesegi n'obutandaga jasinze njagala kulano ku date yino nkulaga yiye eyiye Saturday tujja gisoma it was a Saturday okitegedde lunaku lwa mukaaga kati awo ebigambo ebadde byogerwa ebisinga bingi sigenda kubidda mumanyi lwaki nkujja eri yonna nga njagala kumanya bino byonna biboogera kubanga bayingi ebyogerwa gwe mukwawukana ne Lutalo mwali bubi nnyo mukwawukana bingi ebize byogerwa eyo era biwulirwa anti kaakati nze mbadde njagala kyeki nabadde nkugamba nti David gwali omulabyeko ng'alina interview yonna gy'akoze ng'agamba nti Anatolius twayawukana sigirabangako wagirabako sigirabangako kati lwaki omuntu alaba omuntu mukamwa sigirabanga kati oba omulabye muki mukamwa olw'ensonga takyogerangako nze walondabyeko nga nkyogana nayawukana ne David mbadde sigirabangako kakati ffe tuba n'ekyaffe gwowe atali muffe tyotagenda kukola ki kumanya ensonga zaffe bameka babiri kati tuba tutudde tugamba naye manyi tusobola n'okukolayo akantu kaffe nga gwe tugenda kukamanya n'ogamba naye omanyi tukole bwe tuti ne bwe tuti tulabe kiri kitya Budaheyazi lwaki tokyalimu kuba weeyimbira ebiseera ebisinga sikyakola webadde emabegako mbadde sikyakola andi ne mukugamba wali mbadde nga nti mbadde nakola ki mbadde waliwo ddiru yaffe yaliwo n'otambulamuko ebibyo naye ogenda giraba ate nga eri waggulu eri waggulu kale ngetuvuddeyo Anatolius musically music nga bw'omulaba n'emabega bwe yali omulaba addawa era wa we tulaga maaso awo music atambula agenda mu maaso agudde music abantu abamu music bajja ne bamuteeka ne bamukyusa ne bamuyingizaamu ebintu ebirala olw'ensonga ebyobufuzi yes kubanga endongo yabanga ndongo ng'oyimba music wo notambula nokola ki n'ogenda kakati ate ne tufuna obuzibu eggwanga ne lijja ly'okutulamu ebiwayi oba ne lijja lireeta omudongo n'agenda nga alubiridde ku ntebe ennene oyo president yes kati president oyo kati jjukira abayimbi tuli bankwe naawe okimanyi nti muli bankwe yes kubanga lwaki gamba nti tuli bankwe omusajja wavayo n'agamba nti bannange nkutte ejjambi eno mugiraba mungoberere naye nga gwe tulumba wa mmundu ne tugamba tugenda kugenda abayimbi tuba emitwalo 3 abamu n'akwata nga jjukira muba emitwalo 3 oba 4 muyinza okuba mutambula naye oyinza okutambula okuva notuuka ewa Bakuli nga ogumu ekitundu gwayawukanyeeko dda ogumu ekitundu ng'osigazza 5 naye wano bakugambye tujja wetuli kakati abo abamu be babayita eno bakukutta ne bagamba kalugende tulye buli muntu anoonya kulya buli muntu anoonya kukkusa lubuto we kakati singa baali baagala nti balye naye endongo ne bagireka ngeri yokka omuyimbi waweebwanga ekitiibwa mu mbeera yonna oba oyagala oba tokola ki naye essaawa zino endongo ogiraba eriwo egudde oba endongo
ye eri wansi eri down osuubirayo okubanga esobola okuddamu n'esituka tewali kitasobokera esobola ng'ekizitula ki ekizitula kyekino kakati ze kyetugenda okukola olaba lutalo nze ngeza kuwange gwenkola ki gwomanyi olutalo wakira ku makya n'agamba ngenda kuta ennyimba force yo neekomawo ne force netugikozesa ntala era abadde atakuba alina ne EP namba yakata anti kakati tugenda kukyusa system okitegedde kubanga bagamba enswa wekyusa amaaso nga nawe envuba okyusa kati okuta tugenda kuta ebintu olabe nga buli kimu kirala endongo ddemu ogikole ki ogiwulire naye obuzibu obuliwaawo nti bano abalala omanyi tulina abantu nti bano banene bo bagamba affe tuli banene kati bo webadde eno ate gwe ne batandika olwana gwe nti kati otumukube mu ange eno ono tumukubire mu ange eno ebeere ngeri ki eri down kyogezaako okutegeeza nti n'ebiriwo ku ssaawa eno ebimu nga lutalo bwayogera nti ebimu biva mu bayimbi banne be bamukuba okukakkana yabadde akuta akati ku ssaawa eno be bangi kati waliwo n'essaawa zino waliwo kati n'essaawa zino abamu nga bwe balaba David nti bamuvuma agenda wali n'asala ente n'agiryamu ekibuuma nga kanyiryemu ekibuuma oyo tumumaze okitegeera so naye ng'ate ye waali era tujja bikola kakati ebyo byonna byonna obiraba byakugambye nti abantu abamu abayimbi tuli banku nga nange sejjeemu nti omuntu omugaa tukwate wano nti ye tugenda kukwata n'akwata walala kakati essaawa zino kati kyembu bankugambye nalaba gundi yali Kateero nalabako interview yemu n'agamba oba oyagala okukakasa nti copyright tetukimanyi batufunire luumu batuwa olupapula buli omu ajjuzeeko copyright kyeki nga totuwadde essimu tolina kyotuzeeko osobola okusanga empapula nga ziwadde nga weziri Thanks big up my brother bali mwaga Dax Kateero mwagala nnyo brother ngoyo gayo oyo mulaba aliliyo bwakugamba ekintu aba akigambye nga ajja kukikola waba taakikolera akugamba kati nalaba interview ye natulika naseka nagiraba bwe naye ng'ebyaddala copyright temugimanyi abayimbi mwagisabye naye temugimanyi anti kakati ekyandibaddewo ekisooka copyright omuntu yenna ng'omanyi copyright kitegeeza ffe oba otusinzeeko abatagikola ki abatagimanyi ne bamuzeeka ffeero ogenda okwetolola bweti nabo olaba baatundanga byonna naye nga babalaga nti ki copyright kakati nange neebuuza copyright kiki nganze omuyimbi bagamba baabayitamu ne bakola survey mu bayimbi ne beebuuza ku bantu bonna anti wano e Uganda kiri kiti bayinza okukubuuza ne bagamba nti katunoonya Anatolius ekyo akimanyi bulungi nnyo ne bakuleetera ekikutiya olina kwogera kino ekitegeeza abantu abasinga okuba nga bali ku copyright eno abasinga bakkuta anti kati togenda kuŋŋamba nti okutta omuntu tayimbangako tamanyi bulumi bw'oyitamu ate mbu yali ku copyright oli mu federation isebo nzirimu mwoli mu federation waliwo sente za oli w'emukono nze ndi w'emukono sente ze Ameria zabadde agaba gwe nga saakulabye nazifuna wafuna akakadde baagabanga kakadde beera franka si kakadde anti buli omanyi engalo zino ziraba okusinziira ku muntu kyali ayetaaga tezenkanankana naye kakati obuzibu bwali naawe ngenda kugendawoko katono banze mbale njagala kwogera nnyo ku muganda wange naye ngenda kwogendako kawo katono kiri bwe kiti bakuta obukadde 10 babutadde muki federation mweyo musako yemukono mukono yokka enza okubuuza abayimbi emitwalo egyo 3 kubanga mukono yokka nejjukira kuliko mukono
kuliko Buvuma, kuliko Kayunga, kuliko Buyikwe. Okitegedde zonna ziriwa? Zonna ziri mu mukono. Kati obukadde 10,000 kale tubale ti mukono erina emitwalo 3. Buvuma kale tubale ekitono nti ojeyo 10,000. Kayunga ojeyo 10,000. Buyikwe ojeyo 10,000. Ziba tezimala. Kati kitegeeza ne Ameria tugenda musaasiramu obulumu. Nalabako nga oli ayomba nze mumpita mwana muto okumpaka. Naliwo. Anatolias. Naliwo nenga nze mbaira mu kavaze nga nsirise bwenti. Siri nnyo mwogezi wa gundi naye. Nenga sere zakuzaayo oba baziba wabuyi. Zakuzaayo ate bazikuwa. Mwazeewola. Sere inazeewola. Sede ozeewola n'okozesa by'okozesa n'okola ki? Nozaayo. Kati babali basooka tutesitinga mu balabe naye nga ate wali ne yafuna 5 naye ng'ate ye naye n'ayomba kakati yes kati olaba ngenda basinziranga ku kyokugaba ssente zino anti ssente wasaba n'oteekamu ebyetaago by'ogenda okukola kati gwe ng'oba osabye ssente zo n'ogamba nti bannange njagala $5,000,000 naye olaba obukadde 10,000 muli abantu emitwalo 3 ekitono oba 4 otwala $5,000,000 nange nentwala 5 noli natwala 5 abalala mugenda kufuna bagenda funa kaso ne batuula nga bakama baffe ne bagamba no ono tumuwa 5 ayombe kubanga ekyansinga okunsanyusa ti buli yayombanga naye nga ziri muki tebazizanga nze njagala nnyo nnyombe nga nzitadde ku mmeeza naye yagenza ayombye sente anaazizza anedda amateeka weegali mwasingangayo mwinawe mwasinga anti kati teri muntu yafuna ssente ate tumanyi waabeera teri muntu yafuna ssente mbwalooza mulwokuba yavumye Ameria oba yavumye Muziro oba yavumye Bulunoke nti agenda kuzirya no era ojja zikola ki? Ojja zizza n'abalala bazikole ki? Bazaakuza. Temugenze kwekuba ebikonde? Tetusobola kwekuba kubanga amateeka gyegali. Anatolias njagala kusiibula music omupya aliwa omanyi batubuuza akapya nga nenkadde tetunnazimulira akapya kaliwa obupya bungi nnyo ninayo gunyuma ninayo ze tupange ninayo zisekiriba kyattaka mpitirivu naye so budde bwonna tujja kuta waliwo omuliro ogujja tugulinde bulinzi maaso ku TV yaffe yes gujja so nze mbadde ngamba mukulu wange David Lutalo oyo muganda wange si muntu mubi yes buli muntu yenna abeerako ne bad side ye ne good side ye naye kaakati gwe ebyo binza obutabiraba naye nze David sho yazimpa era n'ekyo kati ate ekyo motoka n'ozivuga ate n'ekyo kinjjukiza ekyo njuba kyeyayogedde nakyo nzimbadde si kyakijjukira naye kandoozi olabye abantu baba bamanyi ki amazima kakati omanyi waliwo brand gyoyagala okakkanye naye sooka olowooze wenjikakkanya bameka benfiiriza kale Anatolias olwayo tugenda okukomawo tusiibulira abalabi bo abalabi bange mwenna nze Anatolias muyimbi ayimba alinwanyisa ze nenkutukako emikono nga bamukubye omwana ono naguza akagoya kukakolera kambale ogenda kunyuma kambale ya oluyimba olwo naluyimba n'omwami bamuyitaga Binika naye gyali so tugezaako omanyi tulina ebintu byetugezaako nga bingi naye buli mundowooza buli nsonga ngitereezezza kali kijambu naye munoonye kijambu munoonye si nakagikuwako okuva ku lw'omukaaga teriiko oba gy'olina nfu tugenda kulaba tuva ku mpewo wano kale tweyanziza Anatolias kale muganda webale kujja ate nakutangaaza nsonga kubanga ebyo abantu babeera eyo n'amanya kintu nga kyategedde kirala naye bw'okkiriza n'ovaayo n'otangaaza ensi omuntu avaayo n'abeera
manyi talenti z'abantu zisaanyeewo lwa bigambo by'abantu nabidde ne ku kayima ka lutalo nga bagamba bizinesi nyingi zisaanyeewo lwa mimwa gy'abantu. Ati ngenda kuwako ekintu kimu omugenzi maze radio yafa essaawa zino buli omu yakaaba naye nga amaze kola ki kufa. Kati lutalo essaawa zino tumulina waali era bangi nze nga lwakuba saagala nnyo ate we banatutankula nsobola okwogera buli muntu gwawadde oluyimba ng'ate sita be baki be bangi naye lwakuba nti ffe byo si bintu byaffe ebyo tetukola ki naye asobola okuyimbiza industry eno yonna nga buli omu amugamba buli kanaku ku makya kima oluyimba ontegeera kati ate ne gwawadde tamugamba nti mpa ssente oluyimba oli naagenda n'akola n'alufunamu ki sente ani yali akomyewo okumuga nti muna oluyimba lwampa lukoze kati ne muze we yakola ki we yali wamala nalabako interview ya lutalo ng'agamba oluyimba forever lwali luyimba lwe yali alwewandiikidde baba lyawo ani Kamiliyoni n'aluwulya n'agamba kalungi agamba luwetaaze mutwale naye yali azeeko n'agamba nti munaye webale simanyi anti kakati bye byenkugamba ti ne muze be yakolera ate baki bangi naye buli omu omanyi wano ne Uganda woofa buli omu atandika okugyayo ebirungi byo twagala nnyo abagenzi kale tweyanzize mbozi tebankadde tujja kuba ate osanga tuddingana lunaku olwaleero bwetyo tubadde olunaku olwaleero mwebale kwekumira kwesarake media UG obusubscribinga ate commentinga ate oteekekaawo sheyalinge n'omuntu omulala ajja alaba emboozi zaffe zino bwezito mukama katonda atakumira mpeera abankumire.